Abantu abasukka mu 10 be bakalaga obwetaavu mu ntebe y'obwa Lord Mayor wa Kampala naye bonna babadde beesobola bulungi. Bwe yekkaanyiza ensonga ezibaleese okukulembera ekibuga ky'eggwanga ekikulu, Ddiba Ephraim Baalibaseka yabuliddwako yadde omwazze ne kaweefube ow'okukyusa ekibuga obulungi n'okutumbula embeera z'abantu abaliko obulemu nga ye kwe kusalawo abyekwatiremu. Munnabyabufuzi ki avuddeyo ku nsonga z'abaliko obulemu? Tewali manifesto ki gy'oyinza okuleeta eyogera ku baliko obulemu? Bwogera ku bakadde, bwogera ku bavubuka, bwogera ku bakozi. Ng'oggyeko obulemu obwo obutatambula, Ddiba alina obulwadde bwa cerebral palsy obutamusobozesa kwogera bulungi. Newankubadde ayaayaana okuweereza abantu abali mu kiti kye okulongoosa embeera zaabwe, ayagala kukyusa bulamu n'endowooza y'abavubuka naddala babeera mu ghetto. Abavubuka nga bakozesebwa mu ngeri enkyamu, sigenda kukozesa mezadi yakwekalakaasa. Tulina okulekerawo okulowooza nti buli kintu gavumenti yena kitukolera. Ozze okwesimbawo oliko obulemu naye Kampala ajjudde ebitundu ebitayitikamu nga emyala, ebitundu bingi nnyo enguudo tezibasobozesa kuzitambulirako. Kakati oliko obulemu, obululu ogenda kubunoonya otya? Nze mpulidde mu myala mazze mu ghetto emyaka 25. Obululu bunoonya scientifically. Bwe nteeka ekifaananyi kyange ewantu, ekifaananyi ekyo kijja kusikiriza abantu bangi nnyo okuvaayo okulaba ani ono azze, lwaki azze. Ddiba bw'ageraageranya amaanyi ge n'abalala beesimbyewo mumativu nti obuwanguzi buli gy'ali, naye ne bw'aba tatutte entebe y'obwa Lord Mayor, omutima gwe gujja kusigala nga musanyufu nti eddoboozi ly'abaliko obulemu n'ebizibu ebibaluma bituuse eri abali mu bifo ebinene. Eddoboozi lyaffe ligenda kuteekebwako nnyo essira. Abantu abaliko obulemu basobola ebintu bingi nnyo. Olwayenze avuddeyo, naye ate waliwo bangi nnyo abansingako. Akakiiko k'ebyokulonda sabbiiti eno lwe katandise okusunsula abaagala okwesimbawo ku bifo ebya gavumenti ez'ebitundu nga n'ekibuga Kampala entebe ya Lord Mayor mwe gitwalidde. Singa akakiiko kano kanakakasa empapula za Ephraim Baalibaseka ku ntebe ey'obwa Lord Mayor, kitegeeza olwokano agenda kulubeeramu n'abantu abawerako omuli omuloda aliko Ssaalongo Erias Lukwago, akwatidde ekibiina kya NUP Bendera Latif Ssebaggala, akwatidde ekibiina ekya DP Bendera Beatrice Kayanja, akwatidde ekibiina kya NRM Bendera Daniel Kazibwe oba ayitibwa Ragadi, n'abantu abala bangi abeesowoddeyo okuvuganya ku kifo kino. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, mu ddiiro lyo.